naku zino beerumbalumba bakola omulimu gwaffe ate ffe twali bali tulumba kati ate banaku beerumbira bannaabo kakati Martha ayina ekivvulu ku Freedom City awo bakiyita Sisaaga concert tuli munakiranga wano yabudde naawe ndowooza ye ogamba tosaaga naye olabise okusigala ku Freedom City olabise okusaagira ku Freedom City tebalina dansolo hashtag tebalina dansolo n'obwo obuseka bwemugi naye nze nendowooza yange endala omanyi ebivvulu ebintu bingi ebikola ebivvulu lwakuba nti kife kyetulabirako tulaba music gwe ndowooza nti n'oyo mwana awezezza music alinawo ennyimba awezezzawo ennyimba ate nga ziri mu period ez'enjawulo ate alinawo ne vibe ekyokubiri ali attached to a certain audience emutegeera omanyi abayimbi abasinga mu industry ya Uganda kitengejja buli bw'otalimanya gw'oweereza abantu bemusinga okukuba naye nga tebagwa bamanyi abantu be baweereza buli we bakukuba ennyo naye nga tomanyi gw'oweereza oba oli mubuzibu bw'okugwa lwa nsonga weekwekwata tokola ki tomanyiiwo kakati buli w'olimanya keeza abakugoberera ojja kusanga omuntu akukuba ogambe oyo abadde of course abadde alina okunkuba kuba si wange si gwendiko kakati nze ndowooza nti ebbanga Martha lyamazeewo she's attached to a certain audience ali attached ku baana b'amasomero ate jjukira abaana bagenda babavudde kakati tugenda kuba twakagiyingira holiday and awo otunulawo wakati wali concert yonna y'abaana kudda ku masomero oba kitegeera ekyokubiri n'abaana b'amasomero ennaku zino tebalinga bwe twali edda luli nga tulina ekikwate kimu nti tugenda ku bars oba otegeera kati abaana basusseewo akimanyi nti yes wayinza opala kibategese ekirala naye waliwo entertainment y'amaanyi wano walingayo ne beach parties zebategeka nti kati ewelkamira abaana kuva kusomero ekyokubiri wadde nga baana b'amasomero mulimu n'abantu abakulu abamutegeera ekyokubiri n'abaana b'amasomero abo nawe sebo baagala ebyekikulu baagala kugendako mu sho z'ekiro oba ontegeera zino ez'abaana ziba za misana kakati nze kunze statement yesobola okubeera nga ntuufu mundowooza era n'abalowooza nga ye basobola okuba nga gye bali bangi naye temukitambuza nnyo muyinza oswala nti muyinza okitambuliza ku muziki nti talinawo oluyimba lw'amaanyi waliwo n'omuyimbi ng'alina oluyimba lumu naye n'ateeka Beki yakikola yakola concert yawo kutava Woods ku luyimba lumu oluyimba ki bankuza najjuza so babikoze so kakali kyengeza kugamba nti yes abakiina mu mutima mwebali lwansonga nti talinaawo oluyimba awo alumuyingiza concert ogamba nti luyimiridde lumuteekayo ekyokubiri ttiimu eyinza okuba tekoze kimala eri omanyi music entertainment is about kifaananyi kibawa abantu nti kati bano abakola entertainment wotababeeramu nnyo kubeera nga bajubisa ekintu kyo nakyo kiyinza okuba tibakikoze tebakoze ground work amala naye timing y'ekivvulo ekisooka ketyalanze bulungi concert ya Martha eri everywhere kakati timing nnungi nti abaana bajja kuba baakamala okulandinga wobagamba nti waliwo show ya Martha Mukisa bajja kujja kubanga ekisooka basuubira nti abayimbi bagenda kubeerayo bangi bajja kunyumirwa so opinion ya Kapa Cut naye nze kunze nga nze temukitambuza muyinza oswala nakyo nze nange ndowooza nti ajja kikuba ye nga ye olaba Simon nga bw'okyogeddeko nti waliwo omuntu agamba Simon simutegeera naye ne wabeera omuntu laga nze ku Simon kwenfiira si buli kintu nti omuntu ajja kitegeera ate era si kintu kya buli omu bwe kiba nga si kikyo kiba kikyo leka bannannyini baakyo bakikwateko lwakuba ne idea yava abayimbi okutandika okwerumba mumanyi kale awo nga tuvuddewo sokombe show ya King gundi ya King Sahao ne Madubala